أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله تمويبز جل جلاله ويابتكسر سنتين ekituufu nga kiri nti obudde tubukeesa naye nga bika bibiri. Tuyinza okubukeesa ne buwungeera nga tuwungeezezza oba butuwungeeredde. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba waliwo ababukeesa waliwo bebukeerera, waliwo ababuwungeeza ate waliwo bebuwungeerera. Kuba yagamba bukeesa enkya ng'omuntu atutta omwoyo gwe bugenda okuziba nga agututte ebuziba. Obudde bugenda okuziba nga mwana wattu aguyiyeeyo, ate omulala buyinza okukya bugenda okuziba nga agunnyuludde. Allah jalla jalaaluhu katutonda tumusaba atuwa amaanyi. Ekisookera ddala Allah tumusaba atutegeeze obwakatonda bwe, tufiiringe mu mitima gyaffe nti tulina mukama waffe ku nsi wano. Ekyo tukimusaba ayi Allah kituwe mu byonna byagabira abaddu be ekyokumumanya nti ye mukama waffe, nga tukirabira mu kubeera nti bw'aba atugambye nti mukole nga tusobola okukola okusinziira nga bwe tuba tusobodde, kubanga atutadde n'atugamba wakul i'malu, baseeka mugamba abantu bakole, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Abakkiriza abanaayita wano Allah ajja kulaba emirimu gyammwe, obaka emirimu gyammwe ajja giraba. Abanaayita wano nga bakkiriza bajja kulaba era bajja kubawaako obujulizi nti abasajja baakola, abakyala baakola. Tuddawa Allah tukassa bukya ng'omanya lubadde. Ensi etambula etutambuza, obukya butuvuga, bukya n'obuziba butusindiikiriza bututwala mu kinnya. Abali mu kinnya bubasindiikiriza bubasembeza ku akhira. Naye ekigambo akhira tuzze tulembalemba nakyo nga twesulikidde mu kigambo ky'okunnyonnyola omwoyo. Ekituufu kiri nti tusomye ebintu bingi ku mwoyo, naye ng'okakasa nti ovuddewo nange nga twagala okufaanagana tetubitegedde. Allah alajanye naffe ebifaananyi n'abikuba nti okufa n'otulo mubikwasaganye. Mulabe ebifaananyi ebitya byawukanye bitya, tokaluubirirwa okugatta okufa okufa kugatte ku kwebaka. Kuba yatawafaakum billayli, buli kiro mbatta, kufa okwebaka kufa. Walinawo similitude, enfaanagano eryawo nnene. Neyagamba abafumiitiriza bo be baliwa nga batono. N'abuuka n'amagezi n'agenda abakozesa amagezi mu kufumiitiriza. Buli lwe weebaka oba ofudde, buli wodde engulu oba ozuukidde, n'agamba emyoyo gyammwe nze mba nagyo nga mwebase nga mufudde. Allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtiha, musawo eri y'okufiira ddala ne bakuziika nze ngulina. Wallati lam tamut fi manamiha, n'abo ababa beebase nze mba nagyo. Naye bwe mba njagadde okutwalira mu tulo sigukomyawo. Bwe mba njagadde akomewo akoole kasooli we ngumuddiza. Ekintu kiri very clear.
mu kukinnyonnyola wano olaba nga byebyo naye ebikolwa byo biraga nti si byebyo ebikolwa era ebifaananyi bino Allah abikuba nnyo okusembereza abalina entegeera ekaluba naye Allah yeewunya oluusi okumubuuza maatha arada Allahu bihatha mathala Allah abitukubidde naye abadde ati ayagalamu ki bannyonnyodde n'otategeera ne bakuba ekifaananyi ate ne mu kifaananyi muobuuliza nti kiki kyayagala n'aga nti oyo annemeredde talina buwagaliro maatha arada Allahu bihatha mathala ebifaananyi akuba naye ayagala naga nti watilka al amthal nadribuha linnaasi ndeeta ebifaananyi mbikubira abantu wadrib lahum mathala bakubira ebifaananyi Qur'ani yonna bifaananyi naye ngaekireesa ebifaananyi si gwe mulamwa bikutuuse ku kyayagala okukola ki ekifaananyi akikubidde ku kufwa n'okwebaka bw'oba okitegedde olina okuba n'obukkiriza obukakasa nti buli lunaku ofa buli lunaku ozuukira oyo ng'ayagala ojjulukuke otuuke ku siteegi egamba nti abange oyo atutte ekiro ndaba y'anaatutta n'okufa nga kutuuse atuddiza emyoyo gyaffe kuba emyoyo gyaffe yagiyina giri mu mikono gye wallahi nafsi biyadihi yali ndayira ya nabbi ti ndayidde oyo alina omwoyo gwange mu mukono gwe n'atuyigiriza enjigiriza y'obusiraamu genda okwebaka nti ye tomala gagwa ku buliri n'ogenda gafula ti okwebaka okwo muteekemu omugambe bisimillah oba bisimika allahumma amuutu wa ahya amuutu kitegeeza nyenze kufa amuutu fil mudaarif gwe nowenjogerera nyenze mbafu wa ahya Mungu anayagadde Allah anayagadde nadda banne ngenze n'akomawo naye ekituufu kati ninye y'abafu kyekitegeza nti buli lunaku weebika n'olabirawo ng'okomyewo bisimika allahumma yeeyisawo gisoma tekulabika bisimika omanyi omuntu alabika ekintu bisimika allahumma amuutu wa ahya toyinza mukowamu ababooda n'osoma dduwe mulamu beebakira ne mu mmere nga balya wabadde aliira bale bamugaa taata zuka webaka oyinza okusooka nowebaka bismik bagala ne bavuga pikipiki ne beerabira mu nkuba mu musana enjigga gye banonyamu sente abaana ba booda subhanallah sibil maarufu bisimika allahumma tewerabiranga gwe bw'oba oli emmere olidde olumala okulya ng'osomeddwayo okulya ng'ogattawo bisimika allahumma kuba weebakira muli gatta kulimalu gwe gatta enniya zijja kweyawula wakulimalu gwe kukola olidde bisimika allahumma amuutu wa ahya ekigambo ekyo kitono naye wali osirise baagala abafumiitiriza saabategeera wekitegedde naye okifumiitiriza nti buli lunaku weebika bisimika allahumma amuutu wa ahya ngenza okufa n'ennye y'abafu Allah baaba yagadde enkomawo olw'erinnya lye liri ly'otaddewo naye ekituufu ngenze kufa bw'anaaba yagadde enzira bw'ogolokoka kyembuusabuusa nti yisa bakubidde akasimu gyawo otwala abaana ku ssomero noga otulako ku buliri kakkana topapa ensi tojja kugigoba kusinga baakusookawo tolina kinene kya nnyo kyogenda gikolako bw'oba ogenda okwebaka kakkana ng'omufu bw'abeera omugonvu kati weerangira nti ogenze kufa ogenze otya omaze okuzuukuka tosamba bulangiti kubuuka mu bbanga ofubutuke bufubutuse onaabe mu maaso kakkana otuule ku buliri mpola omwoyo gumale okweseetinga kubanga wagula nzi tugubadde gwagenze kufa kati bwe gukomawo bwe guti omwoyo nga gukomyewo
tofukutuka mu buliri ojja gukanga waliwo gwe gutannatuuka. Sayansi owaffe w'Ekiganda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza nti bw'ovanga mu buliri sooka otuuleko wansi. Okutuula wansi okwo kutegeeza ki? Ng'ate wabitegeerera wa? Kati obitegedde naye tatojja bikola naye bibuulira abaana nti bw'omala okuzuukuka kola ki? Kakkana topapa togoba nsi tojja gimalawo mutaka nsi kakkana wansi. Lwaki? Omwoyo guno ogwakayingira gye guva gudde mu nnyama omala oguwa obuki obudde ogw'omu njala gukole ki? Gugende mu njala. Ogw'omumannyo gwedde mumannyo omwoyo gukole ki? Nagwo gweseetinge. Era ndowooza okiraba bulungi mu mbeera eya bulijjo. Omwoyo bwe guba nga gwakoze ki? Gwagenze nga tobaddeewo bwe gukomawo mu ndaba eya bulijjo kola bye nkugambye ojja kulaba bw'otuula wansi n'okkakkana oyinza okukola ebintu bino wammanga okuyamba omwoyo guli okweseetinga. Oyinza okwegolola ako ke weegolola oba oseetinga n'ogw'omu mugongo n'embigere. Ekyokubiri oyinza okwayuuya n'emba ne zifuna ki n'amannyo ne bigira ki? Oyinza okwegolola ne bwe kiba kisuluukira nga kyegolola. In most cases ngaffe abantu oyanguwa mangu nnyo okgenda mu kiyigo. Oba kitegedde? Lwaki? Nti kakati omugenyi ono azze ebifo ebibadde ebikalu agizeeki ayagala genda ebibadde bijjuddemu byonna. Tuli mu nsi ya myoyo, tetuli mu nsi ya biology, tuli mu nsi ey'ebyomyoyo. Olidde bino byonna genda ogenda okulaba gaasi afuluma, liquid afuluma, biki omwoyo gwagala nga gwe bw'ova mu dduwa ogimazeemu ennaku 3 n'oyingira mu kaluumuko n'oyingira mu luumuyo n'otandika okwera. Omwoyo gwagala okwera kakiki? Olidde yabaga naawe guyambeko ku makya ebiyungo bino byonna obinaabe biddemu amaanyi otandika ate okusinza Allah buto. Oba kitegedde? Waliwo omuntu omu bambi oba yantegeera bubi naye ng'entegeera ebadde yagala kunnyonnyola kuba oli anaba ategeera naye kati seeka nti bambi yadde ayogera mu ddoboozi eddungi nkalabika yakuzibwa mu mpisa nga bw'aba alumba mu mpisa talumba ennumba yayinaaka niye abaana baseeka mujabi ndikakati seeka nti bw'oba osomesa nze mpuliranga gwagamba nti bamuzeeyi baffe bonna bamuliro. Otegedde? Asinziira ku ki? Obujulizi abujja ku ku mawulidi naki? Obusiraamu abantu babufundiza mu bintu ebyo nga sikuwulya nga kungoyogera ku bwenzi, sikulyako ng'osomesa ku azikaari ku shiriki, amazambi wano nga mangi mbwayagala nve ku ki numba amalala. Bannange shiriki bulijjo simwogera n'ennyimba z'abalongo abamu baakalinnya ekitimba, abamu Sheeka Mazinga ng'atusomesezza. Sheeka Mazinga bwe basomesa tuba mu lesoni nange nga ndi muyizi. Oba kutegedde njogedde wano balongo ki besiimbye siwaswa akazaala baana naŋŋamba nti waliwo oluyimba lwe walese nti baana bange mujjanga ne mulya bwe ndivaawo muliko mbendagala alabika adde musajja mukulu ng'abitegera. Naŋŋamba Sheikh sababu akola sharehe y'oluyimba olwo naŋŋamba nti sharehe bwewaleeta oluyimba olwo omuyimbi oyo yali ategeeza annyonnyola ye sharehe omuyimbi yali ategeeza nti baana bange bwe ndivaawo muli bulwekyaki naye ate gwe ekyokulabirako kye waleeta bwe nakuba ekifaananyi muyinza ku bifaananyi byembi kubira ate mbange bwe nakuba ekifaananyi nagamba nti baseeka bajja ewaka ne balya emmere ne badduka. Olidde
kwegamba hadisi esobola okuba emu naye n'ogireetako ebifaananyi byaki ye yennyini mutuufu ku kyakola ki nti muzadde bw'avaamu ezivaamu omukulu zikola ki ababadde balya akanyama nga temukyakalya oba otegedde naye ekifaananyi kyasinga omunyigiriza kwe kuleeta baseeka abajja ewaka okusoma edduwa mbu ne balya ne bakola ki billahi alaikum yaŋambye si waayo naye nga ddala kituufu ebigambo nga weoyogedde wammwe yaye kali wammwe yaŋambye kiweeyo naye nga ebigambo byeri nemugaa nti akati n'aŋŋamba nti seeka ekifaananyi waleeta ate kyabaseeka naye ng'ate oluyimba lwali lutegeeza ki baana nti bajja kubonaabona si baseeka naye billahi alaikum waliwo abonyaabonya abaana okwenkana baseeka baseeka bwe bajja fenna twayabya ku nnyimbe waliyo mulekwa alya ne baseeka tebatandisa okuomba endagala bazitandikira ku bawulama empombo zebasigaza ne baziyiwa mu lusuku waliwo mulekwa alya ne baseeka jabange tugenda kuyaba mulekwa bwe mutusibye okutandika nayabye ennyimbe ze n'enkuuka ate saali mu baabi baali batuula bweru naye mbaabi aba ziri ezaffe ezedda teziringa zino ezammwe ezakacyankanga olumbu olwaffe olwedda lwe natuulako luziri nga basheekhe bakyalina obukkiriza buli obwennamaddala nga bwomanyira obukkiriza bwedda ffe baulama twalinga bato nga tutuula mu baulama abaulama baakolanga eddiiro oba ekitegedde nga omushafu gugenda gutambula ono bw'amala ono naddako ono bw'amala ono naddako kakati abamu baagala eddiiro naye ng'emiswafu gitagala kyava akuleetanga mayinja we tolaba bwe banaamuwa omuswafu guno aguwaggwe oba okitegedde kakati nze yali sabustituti w'abamashaikhe abazannyi bali abazannya omupiira oyinza otya okuŋŋa nti saali mu kintu nali ku kyoto kakati naŋŋamba sheekhe nti eyirimu yo simbi naye omanyi nti abawarabu fi ilmu albalaga bagamba nti almadihi urida bihi dham nti omuntu ayinza okukuwaanira mu kuvuma muki tikasita omuntu agamba nti oli mulungi naye akagambo naye oredde kaba kamaze okusangulawo ki kyasoose okwogera otunuulira nnyo naye okusinga ebisigadde byonna bakadde baffe okubateeka mu muliro buli kaseera kijja kitya ono sigabaho omuliro era obuyinza obugamba nti yisoolebwa mu muliro nali nkukutaddemu ono muwabi wa nnyimbe musomi wa dduwa oli omulano alaamaati zonna tayinza kuta naye nali nkukaseyo omuliro nwana kukwagaki bulijjo mbaga nti wakule malumwe mukole nenkugamba nti faman shaa falyumin era nkyogera nunyi nti mwe abasajja abakulu olw'obuvunaanyizibwa bwamwe sibalumba naye njagala bano baki baana oba okitegedde kuba mwe sina we mbatandikira muli bakadde baffe nga neewala okubakosa naye ng'ate mbakubiriza okuwuliriza laalla allaha yuhdisu baada dhalika amra oba oyinza okuta kakati nga tosomesa ku benzi juze nasomesa hadisi negandi nabbi alambula mu ggulu ng'ali mu kirooto kye n'asanga bali mu tanuuru ne bamugamba abo benzi saasomesa kakati bannemwagala ayagala nnyo ayinza okuba yakatandika okulinnya ku mugendo yewaayiriza nti aluddewo ng'awuliriza naye kati kino kyenjagala okunnyonnyola wano bwe tuba tusoma tetulina gwe tugamba nti gundi oli wa muliro nange zennyini asoma simanyi gyendi wabula tulwanagana nze naawe okwetegeeza ebintu bino bireke tukola ki enkya okutubonereza nange kennyini simanyi nsaba busabi allahumma jirina mina nnaari fenna allah agututaasa naye tuli baseeka babika bibi we wava ensobi simunenya muganda wa baseeka tuli babika ebi era naafe wono yakajja mu ddalasa naye kyakyalina naga ndi mwenna mwava madiina bano banno bamu muliro ng'olinga okkaatiriza nti ab'e madiina banno bamuliro be tuli nabo biwaga tulya nabo neweyabira omwana mulenzi yaga nti tubamanyi naye butabagamba baki bayuda
kakati temuyinza kuva mu yunivasite emu ne mubeera nga mwenna ate mukyankalana wabaawo omulyaza amaanyi ku babi. My point is nti bwe mulabanga ebemadiina babiri nga basomera wamu omu n'agamba bamuzeeyi nti kyemuliko kyekituufu omulala n'agamba nti si kituufu kuba mashaikha abo babiri kubeerako abalimba bombi tebayinza kuba baki kati okusalawo kuki kuli eri gwawuliriza nga byobufuzi gwe tukikuwunyisa nti kampeyini ziyinza okujja niwabaawo abawammawu akalu naye nga bakimanyi nti tumuwa naye tajja kukolaki wallahi nga bakikakasa noli ajja kujja ku mawulidi ngaakimanyi nti kindiko kifu naye nzikambagamba wudizi kati mwewale ne abawammawo nga bamanyi tumuwa naye tajja kukolaki waliwo n'omulala bana bafuna obubiri obusatu bakatumba katumba woyi nayita ne mu kibuga agatambuza bigere nga talina amuwerekera abo baseeka gye bali mwawula obululu kakati baseeka ffe kizibu kyammwe ffe abali mimbanyi wallahi ffe kizibu kyammwe ffe tubakyankalanya era kyogera buli lunaku nembaga nti nammwe mubeereemu akesengejjera bulijjo nga mbaguza obusengejja baseeka bali babiri bavudde mu yunivasite emu basomye fakalite emu bagodde mu baki mu batamanyi mweddeladda temuyinzaga naye mmwe mukayanira ki musooke mutuule mulyoke mutubuulire ate tuyinza kutuula lwa nsonga eri emu ono ebigenderwa bisibi ebyange ebyono bya people power ebyono bya nankani bya mawu kati okusalawo kwane lwaki temusalawo nemwagala tubasalirenga lwaki temusalawo ku bululu nga mugenda mu bbaafu mwekka mugende mu bbaafu bo baseeka bajja kuyiwawo si ffeffekka abemadiina omushe ajja kujja akugambe nti ali mukafiri newumavu ngero nawe otambula nti omusajja abadde muwarabu yayogedde ngero ogenda kiki lwaki mwina biziiza eggaali eri kaserengeto ate lugabire tesiba aye nebiziiza byakutuka lwaki emusibaamu buli ajja avuga buvuzi omusi ajja kujja omukadiyani ajje nankale ajje nkugaye nti olwaleero tetukyayagala nnyo ilimu zigaziye abaana bagenze ne banyambyeko bano bensomesa abange bemuzaala baga nti seeka ekintu kiweddemu ekyeso kigize eki kiweddemu kyabikiddemu ki anti tuva ku google mawuledi teriiyo gyeri tusaagala ogende teriiyo gyeri kubanga esomwa naye ani yagireeta nti bashiya kati lwaki muli bashiya nga temumanyi temubaagala ate nga mukola byabwe olowooza abo abaana abamaze okutugenda ku mitimbagano banaasoma mawulire mu nzija zammwe edduwa ya 40 bagizudde nga tebagizuula ku nze wabula nze mbayambyeko kubaseeseetulira mukebere eyo bwebaayo mumbuulire bagenza okuvayo bonna bassakimu abo abaana bange bemuzaala bassakimu ne bagaa nti seekane bwe bamanyi ebyuma oluzungu balumanyi bintu biri muzungu si luwarabu mwabaweereza kusoma luzungu kaba bazungiremu muwulire kakati bamanyi okukebera nti nva ku google nti ye edduwa ya 40 anoonya wuma lwamulaba abubakari agirimu batabiina biihsaani ila yaumi ddiini abalabamu agenda okikigula nti aa kyabashiya ate temunakituukiriza kutuuka ku bannannyini kyo bannannyini kyo bakiteekawo nga balina endowooza egamba omufu bw'aweza ennaku anaakomawo mu luggya lwe ate mwe temukikkiriza mwe mulya buli mmere nga temwaniriza bakomyewo abakibateerawo bo bakimanyi nti omufu akomawo ku lujja n'alaba mikwano gye n'ebirabo ne bamuwa byatwalira banne ddala naafe gye mwakijja mwe birabo yene marahaba abaana ngenda basomesa mwesi basomesa
mugende mujja nayammwe eri gye babasomera bakadde bammwe ab'e Madiina naye nze ndi mu baana bammwe eno irimu y'abaana tulo kwata mwana seekankata kwata abaana abazeeyi sibalinaako nnooma ewulize eno irimu naafisi yammwe bwemu ne kuseeka mujabi muggyemu ebikunsuntu eyo irimu y'abaana abaana bano benjagala okutaasa omufu akomawo mwaganye okusoma edduwa ya taata wamu yakomyewo kati ali ku lubalaza enju ye mwagitwala bwe yakomyewo ali ku ebutambala mwe temusomye edduwa ya taata wamu kati agenda alongereza ku bannaabo ebyo irimu yalingawo edda naye nga baseeka bwe babuulira bambi baseeka balinanga entanda ntono ate kaakati ekyo okiraba ekyo nakyo nkimanyi baseeka mu baseeka mwalimu abaseeka abayiiya olidde nga babuulidde irimu ekoze eki irimu eggwawo sikulimba irimu eggwawo kakati bwe yaggwangawo n'ayiiya kati ako nti ku lwokuna bamuzeeyi balambula amayumba gaabwe ekyo mukusa mubi basangamu abasajja abalala tebabanyega ekikulu banoonya dduwa mumayumba oba yayingidde mu nju yasoma edduwa basibo banoonyamu maduwa tebanoonyamu bujja tebakyalina bujja bagenda olwokuna banoonya oba anti byebyo nammwe mubiriku n'emitwe bannange bayingira mu maka gaabwe ne bakomawo olidde ku lwokuna ekiro awo wegasindogomera zebayita buluda akali omusajja munne waabwe kandi oluganda alina malimu naikuwa yafuuka muganda we kati naye bagenda bajja mu maka gaabwe mulimu amaduwa kakati nange yazze yavudde emityana bwe mba nagenzeeko ewammwe butambula nempulira irimu ngaate nange enkola ki kansa y'omu nga muleeta eno kuba nalabye we butambula yabadde n'ekitambaala ekinene n'enkoofeera naye bambi nga naye ali mu bunyonyi bw'omugaa nti obisimbuddewa wallahi nga talina wayinza kukulaga wabula ekintu nga bwe kibeeramu siyaasa tukulidde nnyo ku birimu irimu siyaasa bano tuseeka majabi ku lwokutaano tebalima tebanoga mwanyi nti obuuka bw'emmwanyi bugenda bagwira ate ye allah agamukole bwe baazina mugende mugireki naye aba bizinesi muzafo baabaleka bano bennyini ate bebasoma nti nabbirumu abakujjuma ng'asaaza ebyobusuubuzi ne biyingira wa idha ra'aw tijaratan ebyobusuubuzi ate bw'avaawo okulima ate n'agaa busajjisajji abasuubuzi tebubagwira watarakuuka faida kati ebisiramu bwa wano omanye endabirwamu y'emmotoka ey'omu maaso bweyabika efaanana etya eyiikayiika neba ng'empeke za kasooli obusiraamu bwe tulina olowooza tebwayabika ekyo endabirwamu gye tulina kati tugenda tubumbirira mumbirire zino hadisi zensoma nkubulya n'ekitabo gyenzijje naawe ng'oli wa ddembe ndi mu kitabo mahariji lkabuli kiri musajja mukulu atamanyi kukisoma naye babe baba bisoma babivunula batya ye nga babisome babisobodde okusoma oluwarabu kwakatandika si kwokka n'oluzungu oluzungu wano olwa eddiini y'ekisiraamu si yasooka okujja wano olidde n'oluzungu lupya bano baseeka mujabi baludde mu luzungu naye oluzungu bwayogera ffenna tubatwenkana twagala kutuvundulira seekayisa wuuyo tosomesa mu secondary naye amazima gennyini nga babadde oyogera ku ashura ngeri gye twamusiibye nga bazungu be baliwo bagamba agamba ki naye nga gwe oli oyogera luzungu ne bagamba bafuneyo amanyi oluzungu atuvunulire oba okitegeera gwezanya n'ebintu abatamanyi bwe babeeranga bwe muba muzanya omupiira gwa singo abazanya nga muzanya mulabanga ogwaseno naye okusanga omuzanyi wa seno ng'atunuulira singo aba aliko ekizibu oba kitegedde abantu bwe baba beefaanana baba bagezi era nze ebiseera ebisinga obungi ntera nnyo okwawukana n'abantu besiisobole kuba omuntu ayinza okugaa nti gwe sheekhe njagala nkulumi gwe tokimanyi owuliriza n'owuliriza nga bwowuliriza ogenda nobagwako eyo nga bali kasooli bali ku matatu lwagati wuliriza nze kakusirika nkunyumize akati nze okusirika obusirisi sisobola
ate era ng'olina kusirika kuba tojja basobola tobajjamu oli odman awo kale kakati ffenna baseeka tusoma busomi okusalawo kwani bulijjo mbagamba emitwe gyammwe mugikomyewo sikyogera bulijjo seeka mugayisa okompa omutwe gwange ngenda bwekozesereza n'emitwe bagibatwalako olugira ndi olumbe luliwago ntugende ndirinnya olinnyo ddala ogenda ku lumbe oba ogenda kulya mmere bintu biri oba ogenda ku lumbe naafi ogenda kudduwa oba ogenda kulya mmere oyinza okusaalirwa ennyo olwokuba osanze bamaze okugaba obubaani bali mu kulya noga nti bannange duwa empiseeko n'ogiriwa nodda wali n'ogiriwa n'oliwa lifatiha zo bbiri kisoboka osanga emmere oba ogisanze naye singa mubadde muvuzi gali neyabika ne mugendayo ti nga bamaze okugabula olwo olumbe tuba terukusubye baganda bange temutwala bubi bintu bino nti tubayigganya wabula batugambye mutwale abaana basome sibo batugambye bwe bamala okusoma abaana ne babagamba bazadde bammwe babatutte madiina mumaze okusoma emyaka ena nti ediguli muzifunye nti waliyonziru kaumahum muddeeyo eka idha rajau mugende eka mutereeze ebyakiraki ebyasoma laallahum allah yatuga laallahum tomanya laallahum yahdharun tomanya bajja kwekanga olidde bajja kwekuba mubifuba olugalaga sisi ekigambo ekyo kimuliko okuba mukifuba falawula nafara obusiraamu buliikirira ate ekintu ngaokimanyi tikikaluba amanyi okusiika omuceere omulabulabi ng'azanyisa mulawo atagumanyi omulabulabi ng'atuyana olidde falawula nafara min kulli firqatin singa munyampi mu buli kyalo ne muvaamu omuntu omu naye n'agenda n'akwata omugugu gwe yatafakkahu fi ddiini ab'embalala ne hoima hoima waliwo baganda bye twasoma nabo basofiyane tusuuca waliwo bakasimu kayaaya bali mbalala busoga nnyina bayitirivu bamuniru yazidi tibiita eggulu nnyina bayitirivu ffenna bakadde baffe batukutte ffenna tuli ntebe ffe balonze nafara tugende tukuta obugugu bwaffe obudomola bukalu tugenda kukima ki si mazzi si mafuta tekwalina mafuta saudi twagenda emitwe mikalu twajja tuli mbuzi kati tugunjuse abazadde mwebale tugenda embuzi zigenda batuwerekedde temwatuwerekera maama nga tugenda kulona mafuta mazzi makanzu abaana baffe bagenze kusoma tugenze kusoma tukole eki maama tukomewo tukole ki malo tuwerekera nga tugenda nga batuwandiikanga ebitabo babijjayo nga batusomesa kati etteeka ly'abagenzi si kudda mu Kampala idha rajau ilaihim abaabawerekera muddeeyo bye baabatuma mutandika kakati nze esaudi mawulidi saagirabayo kyerirumbe ate tuli ali ku kyoto waliwo ennyini awali omutanda kakati batugamba bazeyi bakuŋŋaanyi mukuliko eyo tuvuddeyo nti be bantuma omugugu sekanjo yaggwe muwanvu tubulire ebyekibuga nga nkomawo nga wallahi nemmala nkomawo wallahi billahi tallahi ndagira allah nenkomawo nembagamba ekitali kyetusomye mbasibaliddemu olukwe mbasiridde mu ggwanga lyange olukwe mu bantu bange olukwe ate nammwe bendamukola nammwe ne mutambuuza ebintu ebikulu bwebityo siwulyanga yambuuza nti ova madiina nti kulikayo olumba olusanzeeyo siwulyanga kambuuza nze neetotoggola lwaki mumbuuza nammwe mumbuuzeeko nti kulikayo nti ye enyimbe bazaala batya ye muva nange ntandikiraawo temumpa ntandikwa temuba muganda njogera bubi temumpa ntandikwa
maulidi z'abasomesa bammwe ziri eyo bageeno nga bwamalibo bagabyuma baga plastic teryambuuza basirise ate kale nze naba bakutte magaali bagenda ku mawulidi mbaleke mugende nga mmanyi nti gye mulaga tibiriyo mba mutuufu nkulayirira Allah nga sikiruma mbu buli seeke yava Madiina nga muli naye mumubuuze Madiina gye wali mubuuze kumubuuze fasalu ahla dhikri nammwe Allah yabagulirawo temutuula butuuzi mubuuzeeko ahla dhikri abantu abaleese emigugu gye nga bava Madiina in kuntum la ta'lamu bwe muwulira akabasiiwa njagala omusajja omuzira min almu'minina rijaalu nga mwe mulimu abasajja ebyobufuzi nasituka nayogera nga muli ku marhaba mumaze ekinaala kitudde abantu bonna bagaye nti wahada kad istasana alqiyamu inda dhikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam ne mutule ne mukkalira ogolole omukono bagaye nti muzeeyo obuuza ki naawe weekangabirize nga arabi ngati muzeeyi nyina seeka nyina kyembuuza nti ekyomukisa omulungi nfunye omukisa guno wasomera Madiina mawulidi ze Madiina bazisoma batya wallahi bw'otalaba nga omumiimye ng'omumiimye bw'otamumiima ng'ombuuliranga nti yeemiimye fasala ala dhikri mugaye nti seeka tutabuddwa wava Madiina ne bankata b'e Madiina mawulidi mwazisomanga mutye Madiina ng'oli waggulu ensi ekuwulira olabe seeka bwamyuka amaaso bwakyali bwetula naafi nti kati nawe ositukoka nti bisimillah leero neevuddemu ku lwa bannange eki wasomera Madiina ne bankata b'e Madiina mwe muzisoma muti eyo n'ennyimbe z'abaseeka bammwe bo tebafa tuli abaseeka Ibn Baz ba Usaymin bafa ennyimbe zaabwe tubatereka akabaali oba tetubateerako nga bakoze omulimu munene mu Busiraamu olabe seeka waali tuya n'otunulanga ku sitokisolaye bwe zifubutukamu amazzi mumuguba uteke mufasalu ahla dhikri ekiri kitya bo bafa bufiimu nga bisolo oba ensigo za nkoba gwewe butambala maama abuuza ensingo z'abawarabu tezikutuka wama maama webale bakufera leero gwe mukazi wattu nkusaasi bendi banze nkusoose alhamdulillah olowooza bakojja wano balirinyawo mbo njuwa ya mwannyinaabwe nga gwe bazaala musiru muzibu nze tewagenda kubba bintu byo wano nga ndaba nzikiriza abayaaye bajje babbe ebibyo simanyi owulira kakati omuntu akubba ng'olaba mu Luganda bamutabanya nze tito bayita ababbi bagezigezi si bagezi manye ekigambo bw'okiddingana ate abagezi bw'oddingana abagezigezi ate abo boogenze mbafere wallahi billahi tallahi teruliye Madiina okujjako nga Madiina gye nasomeramu yakyuka teriyo seeka ate abasajja bali bakambwe nnyo ku nsonga ezo kubanga abaana bwe bagenze ku gguko baŋŋambye nti mu nsi bbiri Saudi oba ne Oman okukwata ng'okoze mawulidi gwa Naggomora obusiraamu bwavaawo kale tugende tetufutyanka bufutyanka naye tulina obulumi okulaba nga waliwo abaseesa mu kikyamu olw'omigaso gyabwe omusajja akwate ensawo y'omuceere Imaamu ali London eyo muvubuka weeruweeru yanga nti abasajja baali emaali ya kitange nga buli mwaka asomeddwa ente ezeesi naye yafa munaku muzibu bamubbi baddusi wali akomawo wali yadda ekyekulabirako mungu yakireeta mu lujja lwaffe wano kitanga afa Allah amusaasire bano batobanga batannanywera Sheikh Mujabi bonna nga bekintu bakiseesaamu nekyaka
naye ekibuuzo kiri nti waliyo seeka yenna eyali akomyewo n'agamba nti omusajja oyo yali mukwano gwaffe mu Ramadhaani n'aleeta ensawo y'akawunga wano maama baagikuwa badduka buddusi bwe maama olugule ne badduka teyaleka bannamwandu teyaleka bamulekwa kati mumaze okujja mutubbye mugenzi yeggwe mu nnyimba ejjoozyabya buli lunaku gy'olaga oddayo katugazinaffe buno yakyayabya bwe mubala muddayo ne mukaala n'emmere emmere twagambye ejjo wano hadiisi nti bw'otagabaako wamimma razaknaaho yunfiku naye mbandiki eyo ndi mu azikaali zange ekirowoozo ne kiyita abiran mu birowoozo byange ne kiyita mu kkootwe neŋŋamba naye abawalimu bano lwaki baavu nnyo nakenso kizuula nga bateekwa kuba baavu muwalimu agaba akubiriza bantu kuwa era bwe bazimuwa zonna alina niyo ezitwale bwe kiba kinaala okudduka nakyo tebalina wamimma razaknaahu kubanga bw'ogaba Allah akola ki yagamba bwe munaagaba nja bwongera omuwalimu agaba sheekh omuwalimu agaba akubiriza bukubiriza atangaliza balala mikisa kuva ndi omuganga teyeganga olwo agenze mbaganda kakati wallahi lazimu ekigendererwa kyaffe si kuvuula bakadde baffe wabula kubataasa min haza almuntalak au almindar ekintu oba okirabi wallahi billahi tallahi kubataasa bamaseeka bali ababanywereza mu kiki enkeera Allah atunyumiza idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab nti abasumba bammwe baseeka bammwe bagenda kubeegaanira mu maaso ga Allah kuba nti wali hafiz waliwo aya egamba rabbana ataana saadatina wa kubara'ana yali badde aginiriza ninkulaga gwe toyinza kugisobola sheekhe ebintu byabakufa wali hafiz okyamanya iza jaa musabbihin adalluuna sabiila tutyo olunaku lwe bagenda baseeka idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u bano abayazika baseeka emitwe gyabwe ne batagibajjaako ne batuuka okufanga emitwe gyabwe giri mu makanzu g'abamaseeka betugamba Allah atunyumiza ekijja okubaawo enkya nti essaawa ejja kutuuka baseeka beegaana abantu baabwe wara'aw al'adhaaba nga balaba ebintu tebikyalimu kuzannya wataqatta'at bihim al'asbaab buli konna kaali kabagatta kagireki edduwa ezaali zibagatta mawulidi yali ebagatta ebiteeka sikuwasomera nge wange edduwa taakumanyira bajja kubeegana baleke mu ddiiro waqala alladhina ttaba'u nabano bagenda kuddamu ga nti baseeka nkata babyogeranga bwebudde kale singa Allah amala n'atuzaayo ku nsi law anna lana karratan singa tufuna chance edda ku nsi wuliriza ekyo kyetusinga okuta fanatabarra minhum kama tabarra'u minna naffe tugenda kubeegaana nga bwe mutweganye muli tuyita mujje tugende nga tetujagenda nga tulina bali abasomusanga abaana baffe mwatulyamu barmakulu leyi mwatusaliranga bukodyo okutulyako mmere yaffe kiro wannahaali n'emisana temugirya kiro n'emisana ekiro mulya byenda emisana muli ennyama barmakulu leyi wannahaali mwatusaliranga enkwe ekiro ntulyako ebyenda byaffe emisana tubawo enkoko zaffe byonna bukula ne mwebirirwa kuba temubiwuliridda mulize akanyola bikyakali wakati wa seeka n'oyo gwalira emmere sekuba kuvumirira lwakuba eddoboozi ndowooza lyebbi abe butambala be bajjajjaffe siyinza beegaana mu busiraamu butambala si wammwe wokka butambala wa umma yonna era nawulidde bano ba Afghanistan be baleetera banoonyeza ettaka ebutambala basiraamu bannaabwe
وقل جاء الحق وزهق الباطل ayo tugisoma bulijjo abatalabaani bamaze mu nsiko emyaka aga omumerika yagambye tubakuumyeko ebbanga twonoonedde sente nnyingi wano $1 trillion mulabye ngaayogero baabadde gondi Biden twonoonedde mu Palestine $1 trillion Afghanistan naye twabagambye kakati nammwe mutandika okwekolako ffe tubakuumye tukoze eki tukooye myaka 20 ekigendererwa kyaffe mu kukozesa Abafghanistan kyali kyakusuula Soviet bakitumalira bo bantu maslahiyin bo banoonya we baliira ekigendererwa kyaffe kyali kutuyamba ku basajja bano bakambwe batalabaani batusuulire Soviet eyo twagimala tubakuumye emyaka baazi bakomewo naye abatalabaani olwayingidde ekibuga buli mukafiiri nga mu Afghanistan n'omunnanfuusi yadduseemu ng'omanyiwo abantu okulinnya ennyonyi nga bagikutte ku lwawaatiro naye nga badduka nabbi yagamba amazima bwe gajja bali abasajja baagaye okukwatira mu bwenzi naafi buno buwarawala bwemubadde mugira nga Amerika yeefuga nga toli mufumbo kibooko 10 mu lujjudde bw'obeera oli mufumbo bakukubira kufwa bali ku sharia eyo ensi noyiza gibeeramu gwe naafu tosobola bwewangaliramu nnyo emyezi egi yasigaddemu kafiifi yenna yadduse ali eno Uganda bwe banoonyezza ensi eri akrabu min al ijrami ila biladihim baga nti tugende mu bannaffe birds of same feathers flock together langi za njawulo naye ebikolwa bye bimu oyenda kugwoyagala n'otambula nga ava mu ibaada nsi ki gye mulaba nti Uganda nyagali mujje eno wano oyenda kugwoyagala n'okunnumba nga bw'oyagala porta gali naffe gye twagala eyo agali mugende mwende tunaabaleeteranga emmere simanyi owulira kibi nnyo okulonda nti ensi zonna nezigaana nezigala mubaleeta ewaffe mumujirimiina nafayat amazima begajja qul jaa alhaqu wazahaka albatil babatilu badduse nga bali tebakubye muntu bangaye bayingidde ekibuga mu mirembe latadkhulunna almasjida alharama insha allah aminina obudde tebalina gwe bavunaana ngaemundu zaabwe batambula nazo nga botambula ne bayiro amini naye nga abantu bamujirimiina olubalaba nga bo badduka yukribuna buyutahum biaidihim wa aidi almuminin ayagala okudduka dduke nabbi yagana nusirtu birru'b nze Allah yantaasanga n'ekigambo abantu kuntya bano tebalina kye bayogedde naye nga bano balabanga go bagira ki be bagoba obugobi ennyonyi bazirinnya bagenda bawandagala bagwa kiki tetujja kusobola nsi eri mu busiraamu buzire obusiraamu badduka amazima bano babagamba hayya ala swala mulama gwa bali eswala bwetuuka ggalawo hayya ala swala kyekyokka hayya ala naye ekyo kigambo kiddusa abantu mu nsi yaabwe gye babazaala hayya ala alfala bagalwesaale osome Qur'ani tugala ensingire mu Qur'ani abaana baffe bonna bagakwata Qur'ani abato kyekitulesebwa omulamwa abaana abawala bakwate Qur'ani abalenzi bakwate Qur'ani tubeere n'ensi muntu wasa kola emirimu gyo nti eyo tetugisobola badduka amazima anna sesole baatafa ng'oli ku mazima nayinza okwagala fola tukyayombera byalumbe nadduwa naye bali basajja bazze kuyimirizawo bava mu nsiko ekibaleese sharia Amerika yagaye nti baatukolera ebyaffe ne biggwa ate kati tunoonyayo kiba kitonoona ssente zaffe ne babaga nti ffe tugenze kati mwerabirire nti mutuleese nti ye batusse ati tutta muntu yenna mumutuule muteeke amateeka ga Allah mu nkola babawole nga temuli magoba olidde temunywa mwenge obwenzi tetubwagala wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiina hunafa wayuqimu ssala zaka wadhalika diinu lqayim tetwagala bintu bya byonna ndiye muliisha obuzibu ate buli kaseera kusaala abasiraamu badduka obusiraamu banoonya ensi etali mu busiraamu
nabbi yagaba sahaba mugende musengukire habasha lwaki habasha waliyo najashi president wa kitibwa kabaka mwesigwa okusenguka kwa saba Allah baganda bafa abanyweze bayimirizeewo ab'ebutambala bagenda kuzaala bawarabu seeka ebutambala tetusaana kugeneralizing waliyo aba ibadullahi salihin waliyo abaddu ba Allah abalungi abakadde bafe abo tetuyinza kugeneralizinga nti bonna butambala erimu abasajja banjasabiggu mu busiraamu ate ne mubeeramu ng'ensi bwebeera nange wallahi temukitwala nti tuli mu kuyomba temukitwala nti tuli mu kuvuma wabula fumiitiriza naawe otuule olabe Allah agambye atya katusome okusoma lwaleero tulabe hadisi zino ffe zetusoma tusoma hadisi mutafakun alaihi si ffe tuzisooseemu ne tusoma hadisi za Bukhari ne Muslim kati neseeka mujabi naye aludde mu kusomesa asomesa hadisi rawahu Imam Muslim rawahu Bukhari rawahu Tirmizi naye nga mubutuufu ku hadisi za Tirmizi talina kyamanyiiko okujjako ettondo awulya buulizi kigambo Tirmizi nga n'ekitabu kya Tirmizi tamanyi bukikola ki awulya buulizi Bukhari nga ne Bukhari talina gira ki awulya Shafi'i awulidde nga gwe bwoga nti ndi Muganda naye nga tu mu Luganda tokola ki tiina kyemumanyi Buganda obutabo bwa Buganda bumeka bwamu kasafina tunajjako e Buganda wali osomyeko akatandikirwako nga talina naaka naye yeyita muki wamma katabo kyako Oluganda gwe Omuganda ke wali osomyeko ng'osomamu kutegeera Abaganda beeyisa batya ku lumbe toyina era ogenda kufa nga toyina la diini wala Buganda kakati akugambye omwana Adamu wano hadisi za Bukhari zino naffe wabaawo olwosoma n'oganda baje hadisi bagambye eri Muslimu na Bukhari naye sigiwulirangako oba kitegedde naye kati kasa mwakwata samillaha wakulu biyaminika wakulu mimma yalika Bukhari yaggwayo subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin